po jako akawuwo. Tuzze okutandika oluganda wakati waffe n'abantu b'eggombola y'e Makokoto. Omu ku baavuganya ku kifo ky'obubaka wa paalamenti ow'e Muhammad Sserugo akubiriza abantu abakyali wansi mu byenfuna obutaggwaamu ssuubi wabula beenyigire mu bintu ebivaamu ensimbi omuli n'okwegatta ku bibiina by'obwegassi basobole okutambulira wamu nga bagenda mu maaso. Bwe mutambula ne mugenda mu ddwaliro waliwo abantu abaliyo nga tewali muntu ayizanamu akasukaali nga talina nakaweke nga yeetaagisa $5,000 awone. Bwe mugenda mu prison waliwo abantu bebasiba abaliyo nga tebalina misango nga beetaagisa just muntu amweyimira naye nga tewali ayinza mweyimirira. Lwe luganda luno bayita olwa Fans Club olutuleese olunaku olwaleero. Tuzze okutandika oluganda wakati waffe n'abantu b'eggombola y'e Makokoto. Tuzze okulaba nga tukwataganira awamu mu buli mbeera okulaba nga tusobola okutambula. Tujjeko amasanyu gokka naye ne mu bintu byonna ebyenkulaakulana tutambule wano. Sserugo okwogera bino asinzidde ku kyalo Namakonkome mu ggombolola y'e Makokoto mu disitulikiti eno ey'e Bukuya ku mukolo gw'okutongoza ekibiina eky'obwegassi kyagamba nti kigendereddwamu okutaasa abantu ababadde babiwa ensimbi zaabwe mu bubiinabiina. Bukuya Community Radio yajja kubeera mu community mu bantu mummwe okulaakulanya mmwe kubeera nammwe era twagala okukola omusingi ogw'ebyenfuna okulaba nga buli muntu at least alina kayingiza. Twagala okulaba nga tujjawo enkola ebaddewo okubanga omuntu afunye ekizibu kyasi kya $50,000 miliyoni emu ate n'agenda kwewola ssente ne bamukolesa endagaano ya ntunze. Y'ensonga lwaki olaba Fans Club tugenda tuzigulawo. Twagala tufune enteekateeka tubeere n'akasente akaffe nga kali mu kibiina kyaffe ng'omuntu asobola okugyamu akasente n'amaliriza obuzibu obutono. Mu kibiina kino kyennyini twagala okuyitamu okutandika okuyamba ku baana abagenda okubeera nga basoma. Tulina abaana ba mulekwa, tulina abaana ba mufuna mpola ate nga bajja kuba ba mugaso n'abanga basomye. Bano oluvannyuma bazannye omupiira wakati w'abakozi ba rediyo eya Bukuya Community Radio wamu n'abawagizi baayo mu kaweefube w'okunnyikiza enkolagana era ng'omupiira guno gugenze okuggwa ng'aba rediyo baguwangudde. Bagisaze mpulira amasanyu mangi nnyo okulaba ebitono by'abaana okulaba rediyo esamya omupiira neguwangula g'olusatu ku bwereere. Twebaza abasambi baffe, twebaza kooki, twebaza abagizi baffe fonna. Kitegeeza abaana ebitono byabigenda kuvaayo